oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV. Oli ku Bokati TV ate nkwaniriza nnyo olunaku nga luno olwaleero, mawulire ga nnaku, mawulire ga nnyiike, mawulire kwegamba ga kitengo. On a sad note, bomu ekubye abantu ku Parliament Avenue, abantu ne bagendera ku bisago. Bomu neekuba abantu ku CPS, abantu ne bagendera ku bisago, n'abalala ne bafa. Ate nga n'ebitundu ebisigaddewo waliwo gye bateeberezebwa okubeera nga nayo bomu wetujjidde ku mpewo wano nga ebadde erinna bweru, naye okusinziira ku mwogezi wa poliisi omukyala wano ku CPS agambye nti basindiseyo ttiimu esobole okulaba nga ekola ki, nga etaasa ebadde tennabaluka ereme kubeera mpozi nga ate ebaluka. It is a sad note. Kubira ku muntu omubuuze naddala akolera mu kibuga omubuuze oli fayini, gwali mu diaspora ali eyo kubira ku muntu omubuuze oli fayini, obutambi obumu tubawoningirawo bwa nnyiike nnyo, bwa ntiisa. Bwobanga oli wa mmeeme embi tobulaba, nekyo bumanya embeera ye eri mu ggwanga lyattu Uganda. Ebintu bizenga ebisaagasaaga, bwatandika bubbomu bwa mazzi, bwatandise bwa misumaali, bwatandise bwa cupa bwa mafuta, kati eno ddala bomu ddala. Kino kyennyamiza. Tusaasira famire z'abantu abafiiriddwako abantu baabwe, tusaasira famire z'abantu abalinga ebisago, tusaasira abapoliisi bambi bakuumaddembe badde ku CPS wonna, bambi tubasaasira. Embeera si nnungi, embeera si mpoomu. Kansooke kwa video zino. Challenge eriwo and we have police here. And they had. And this is terrible. This is terrible. Now you want the police to do what? You can feel, can't we remove with the fire extinguisher? Can't the fire extinguisher come here with the police? What are you talking? I've been here for almost 10 minutes. There's nobody. Carry that one. You leave the way. Homes. Where? One Speak Hotel area, another one here, IPS building. How effective has it been here? What? How effective has it been here? She was injured. The lady I have brought here. I'm the one who has brought her. There, I was there. How many are injured? I don't know, because they came out while rushing outside. Then I helped her to bring her here to get first aid. Yeah, but they are bombs. Ngabo uli embeera eyo eri wano ku City Hall, ekirala kiri wali ku Parliament oba giyite Jubilee Insurance House nga wabadde ebivuze. Alabyeko omu agamba nti ekimu kivugidde ku Speak Hotel ate kirala kivugidde wano ku Jubilee House, nga omuntu omu gwe ndabyeko aleeteddwa nga biwala ttaka. Abantu bomu oyo bomu abo bonna zonna zemulaba wansi ndabirwamu wano wonna ekizimbe kyabisse. Bali basatu ono wumu ayina bandi mukutte nga talina abayeme kudduka buddisi kunagende nonemu
If you can move, go the other side. Cliff Jango. Move the other side. What just happened? Man, this has been so bad. Let them move out. Let them move.
Okay, embeera bweto bweri mu ggwanga lyattu Uganda. Naye kyonna kikiri ke kaseera ndowooza tusooke tweva kiweetingemu ku bantu mu kibuga. Abantu naye kozesaako ku bwongo obwo, beera ng'omuntu omukulu. Tolina kyokola Kampala kati ku nsasa genge eyo. Sooka ove mu kibuga ennamba ekendeere. G'omanye otya nti oba wooli babadde batagetinga nnyo omujjuzo. Kale bakubya wali poliisi ne Parliament Avenue awo na biki. Kati bakiriddeko wansi, omanyi otya bagenda kukirira wansi eyo gy'oli. Abantu abakolera mu Owino, abantu abakolera mu Kikuubo mwani badde musooka ne muddako ewaka. Kino temulina na poliisi kubagamba. Ne tusaba namwe aba traffic abakola ku makubo. Kyekiseera muddeke ebitaala bikole omulimu gwabyo. Mulina omuze ebitaala bitadde abantu batambule, ate gwe obasiba. Ebitaala bibatadde ate gwe obasiba oyagala bakolere ku orders zo badisobeyinga ez'ebitaala. Eno embeera ya nsasagge, embeera ya kazigizigi. Tetwetaaga mmotoka nazimu kubeera nga ziri mu kifo kimu wamu. Mmotoka 10, mmotoka 2 zonna ziri wamu. Muleke mmotoka zitambulire kusinziira ku bitaala nga bwe biragira. Kale ebitaala bw'obanga w'oyimiridde ebitaala bifudde, tosiba mmotoka kumala ddakiika 2. Tosiba mmotoka kumala ddakiika 2. Beera ne katayima tusobole okubeera nga tutaasa abantu. Poliisi egenda kuvayo mpozi ate ekola olukuŋŋaana lw'abamawulire bukubirire bwe tujjire ku mpeo nga batandise okubeera nga bategeka. Tujja kubeera nga tubawa biki ebifudde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire olwo, naye nga mpozi eyo embeera gye tulimu wano mu ggwanga lyattu Uganda. Nze Sula Ssenyonga, tujja kubeera nga twongera okubeera nga tukufiidinga biki ebifa mu ggwanga, naye nga tukugambye nti okusinziira kuba bagamba nti abalinga abali confirmed abafudde bantu 36 bagendere ku bisago, abantu 6 bo bafudde. Mulago ekya receiving aba casualties n'amalwaliro amalala galonaanyeewo aga gavumenti, Mulago, Kiruddu, Komamboga, mpozi ate n'ebitundu ebirala. Naye ng'okusinga Mulago yesinza okubeera mpozi nga te receiving aba casualties. Therefore tusaba buli omu, tukusaba nkikusaba, sibasabangako, mudde ewaka. Go home. Go home. Tolina kyokola mu kibuga ssaawa zino ng'olaba embeera etabuse. Olinze bakube kibooko. Kubakkiriza obagana kati by saa 11 ojja kwenga kafiyo atandise. Zibeera kibooko bebakuba kati guno guba gukusinze. Tegubeera gwa poliisi. Otegedde ebiguddewo. Okyali Kampala oyimiridde. Ojja na kunjogeza ebigambo ebibi. Tudde ewaka. Mudde ewaka. Ebisigadde mu birabire ku TV. Temusembera bubanga olina olaba nti abantu bayingi wadde obungi gwe vaawo. Bw'oba olina kye weekengedde kubira mangu poliisi. Olaba akaveerako otategeera, ensawo gy'otategeera kubira poliisi. Esobola okubeera ng'ejja mu bwangu. Bw'okubira ne bagaana okukwata ng'oddamu ng'ogezaako nga mugezaako mwekuŋŋaanya abantu nga 5 buli omu akube ennamba ya poliisi. Sisuubira nti abantu 5 wanaabulayo omu eyitamu kuba kati ziri bize nnyo. Ojja kwekanga ng'abamu ne we muli mulinanaganye ne police stations. Osobola okudduka n'ogamba waliwo ekintu kyotetegeera wali eri. Tutuukewo mujje mulabe. Wanga ojja kuddaawo weesuulireyo gwa naggamba ofiirwe obulamu. Nammwe be basiibudde mudde ewaka kubanga abasawo batutegeezezzaako nti waliwo be baleese naye nga tebali bubi nnyo, naye olw'okuba nti ekyekango nga bagenze badde engulu. Basiibudde mudde ewaka mu creating space for the casualties. Tusaba n'abasawo nammwe mukole omulimu gwammwe. Abasawo mukole omulimu gwammwe. Tubeegayiridde mukole omulimu gwammwe mutaase obulamu bw'abantu bano. Muleke kugamba mbu ate bula 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 bula. No. Sijja kwera mpozi nga ate sukkawa neno mbere bulungi mweraba.